Okay, atwaba mulungi kwanizanya mu kitundu kyaffe kino ekya omanyi wonna kunga buli jonkuleta bakafulu beerere okuba nti bagenda kutambuza mu nsonga zaffe zino eza Zimba bakuyigirize biki byotegeddwa okuba ng'oyiga munnange gweno naawe omuzimbi ali eyo oba omukozi w'emirimu nga gino egy'ebizimbe obeere ng'olina skill empya ate naawe gy'ofunye oba ekipya kyonna ky'obeera oyize nga bulijjo era tukyalina ne sponsor waffe mbatujukiza ekintu kimu nti no Alif Biodigester Company yetuusaako ate tekinologi empya ey'okukola kaabuyonjo munnaye gweno alina kaabuyonjo eziwunya ezijjula ne banuunamu ne zigwamu bannange yenkola nkadde Alif Biodigester Company bagambye nti no mujje mubeekwate ebirege kutuusaako tekinologi empya Biodigester eno egenda mu kifo nga kifunda nnyo egenda mu fuuti 3x3 ate bwe bamaliriza buli kimu ky'oyagala osobola okukolerawo okolezawo engoye opaakingawo weewaawo n'oba nga tolina kifo kyonna ky'ofiiriddwa n'oba nga ate ogenda kufuna system ennungi ennyo egenda okuba ate ng'ekutaasa gwe n'abeetaaze osobola basanga wali Old Kampala ku kizimbe kya Yiga Chick House level number 2 room number 1 ojja kuba ng'obasangeyo oba osobola kuba ku simu yaabwe 0755 917 324 oba 0755 917 324 Alif Biodigester Company bewakutuusako Zimba ne bagamba nti no tuula okalire oyige ate ng'obeere ng'osomesa wazino banyi waffe onako olwaleero nina mukwano gwaffe ate munanga akomyewo nateera King Kong ngenda musaba ate ababuuzeeko tubeere nga tetutandika mukama wange Isma mwasuze mutya mwenna aba mwasibe mutya abalabi ba Salt TV ndi wano n'omulungi olw'okuba ka segment kano kalungi nnyo katutusibwako Alif Biodigester nga baagala balabe nti tubandika kabuyonjo ali modern okitegeera yes onako olwaleero umbanyi nnyo abamulabako wiki wedde abamu tebamulaba nkonjala tosooka owulira balabi baffe abazze omulundi ogusooka onako olwaleero muno tukyaza bakafulu beerere mukulu Isma naye gwe Isma gwenjogera naye olwaleero oli kafulu muki ndi kafulu mu kusiiga ebizimbe wabweru ne muki nda kye tuyita interior and exterior n'okudesigninga compounds steka pavers, steka monitors, insulating bintu bingi nje ebyenjawulo naye nga ndi professional mu kupaintinga okusiba wolo paper oli professional tubayita ba professor wabuyiga otyo obwo wayiga mu kizimbe nedda nagenda Sweden nentuukayo ne babalanga bw'osoma mu system era nga kosi y'okusiiga eyo yanteeka ne mabanja mangi kuba gavumenti yagimpeereramu ya bei kati nakisomera mwaka gumu mu kupracticinga like practical n'omulala mwaka theory yes toyanzege munaye mukono gwaffe ate mukulu Isma King Kong yazze okubanga atubira olunaku olwaleero wangambye nti leero yatubira ku mayinja mazima ntuusa ku kizimbe kino munaye bagamba okutambula kulaba naye weesoose wano nesoka nenategeeza amayinja gamba gano sike tusanga mu kkubo gano ge basuulasuula gano amayinja gabwere gano ge basanga naye nga we nakugambye nti Uganda egenda mu transition abantu batandise okukola ebintu bye begomba olwokuba balina plenty of land ate abantu kati bali creative bali enebodi omuntu okulaba ekintu agenda ku YouTube n'alaba nga kiri possible kuba tulina land mungi tulina emiti tulina amayinja kati gana amayinja ogalabira ddala gokuze kubanga babazaalidde mu kibuga ffe bazaala mu byalo tugakuze tugalaba tugeekuba naye kati otuuka n'ogamba kati omuntu kamucreatingire African heritage in a modern way abeere nga asobola okuba attached kiri to African ate tulinayo ne sea stones zisinzira bei tusobola ozikolera okusinzira kasente kokola ki koyina naye nga bwe zimala otutuuka ku kizimbe ate ziba mpitirivu nga woolaba zino nawe wennyini olaba geega bulijjo naye ng'obadde tokirowoozangako ndi tusobola ogakulyetinga bwe tuti ne tugajjamu ekintu ekyaki omulungi ali yatulaba omukulu Isma njalo mubuli amayinja gano tulina amayinja getusanga ku nsozi ge baasobwasa amanyu gasanga omuntu agetaaza iza gasanga mu bitundu ki era ffe abazimbi ffe tumanya bwe tukola ki bwe tunaagajja nga womanyi nti akali amaggwa okitimanyike kamanyika kateeka sijja gama muntu tojja gasanga wali nga ffe tugasanga kubanga tumanyi types of stones ez'enjawulo naye ng'eyo gye bagakona tusobola okufuna nti katwagala kika kino okay cameraman ajja kubanga asembeza ekifaananyi kino bambi amayinja ga bulijjo wano ge tulina mu Africa tulina ne sea stones malungi nnyo bayira abantu balina okugakozesa for creativity litayonona bintu byaffe tulinayo ne sea stones ne ziva ku ki ez'amazzi ezo zoolaba nazo tuzibranding omuntu n'aba n'akayumba nga keeko ka dream ki
dream house mukulu Isima omuntu yenna nga ayalokosa amayinja gano golina mwamu amagezi ki bizimbe bya kika kye bigenda ka amayinja bizimbe bya kika kye bitagenda ko amayinja waliwo ebizimbe kati ng'olaba nti amayinja ganajjayo decoration obulungi kizimbe kiwanvu okitegeera kijja kujjayo beauty ate ekiba nga kizimbe kiri two down okitegeera tupozi tukolera kati gano gaba gajja kukolera okitegeera waliwo obukajjansi so tukupimiramu ne tugamba kati nga wolabye kana akayumba era beauty yake evuddeyo peacefully because of agamachi amayinja yes tukwadvisinga mu according tugamba wano gajja kunyuma wana ate gayinza okuba kisuse okitegeera wano weetaaga bwegati wano weetaaga bwegati okukola atuwa nnyumba zino ekintu kyotuula wansi n'owo obudde abantu abasinga ku papa nnyumba sente azifunye mangu yanguya abazimbi yanguya kati n'omuzimbi w'omwanguya n'omusizi n'omwanguya result zofuna siki si nnungi bino ebintu byetaaga omuntu ogenda okuwa omuzimbi n'abakozi obudde tuyiye ate tukulage webiralabika nga biwedde tukulaga end product nti ennyumba weeneba ewedde gyalabika etya bweti bwosiima nga tukkaanya nga tukola weewaawo njala obulya mukwano gwange omuzimbi manyisho eneeberamu abantu ab'enjawulo bananyini ssente bananyini bizimbe ba agents bonna naye ate tulya mukwano gwange omuzimbi yali badde ayagala okuyiga tagaba kinkongo wakabi avudde Sweden naye kamuyigeko kino bw'abanga okusiba amayinja nga gano yeteekateeka ekisenge kino akikola atya era ekisenge wano olaba we bagenda okugateeka waliwo omuntu weyandibadde nga bakolawo design nti bayiyewo ebirala kati ne tuba nga tutabula omusenyu kitegeeza walina okuba nga plan already bino plan weri nti gogenda oteekawo kubanga era tugakolanga awalala nti wano wantaddewo design endala omusenyu omutabula obulungi ogugenda olwako nga tegugenda bagutabula bati tegugenda vayo nga wowe batabula guno omulala gwonna ogukuba plaster gutabula noba nga bw'oteekawo n'otuuza olitudde mu mugundi emala obubanga terigenda vaawo mu bbanga ttono kati enkuba ne bwetonya tugiri eba erimba okuteekawo amayinja gano okozesa kyuma oba ngalo ku ngalo ati toyo omulala wuli ateekawo ngalo digalo tegayina gundi ngalo kugambe nga wegambe tutabula omusenyu ogumala nga werituulamu libanga akamonde ejjiri otadde mu kamonde ekitegedde kati wano litudde buki bulungi enkuba ne weetonya tegayinaako buki buziba tegakolanga wano mu Uganda tulina entabula y'omusenyu njala kutegera musenyu guno ogubeera plaster gwa nnyanja sementi yenkanawa njala omuntu n'omuyigiriza kubanga atabula aleme kujabula era kizibu kiri nti oba otabula teekamu amala n'abebba okitegeera omusenyu ne sementi obyebbye kati gajja kuvaako tabulira ddala nga wogenda osibagali amaki amayinja ge wetusiba gano kati gagenda vaawo nedda tukwata obusawo wa sementi obumala okitegeera ne tumanya nti tutabudde omusenyu ogukola ki ogumala era ne tubutuuzaamu nga bw'ozza olaba nga bujja butuulawo nti nanyini waabo tayinza kasanga nga kakola ki kabuuseeyo tasobola nga tutunulya amayinja gano babeera mu size za njawulo era ogamba abatukubira kati gwe osinzira ku kyogamba nti wano ngenda teekawo size bweti kuba waliwo wenda byate ngo tabuddemu n'amayinja amanene size y'amayinja gano tegayina really size bagakoona era nga woogalaba sijja kugamba nti tulina akagashepinga tugafuna nga weegalira ng'ogenda kugafuna bwoti awamu gaba gajja kutereera bulungi naye end result gaba gakoze eki gateredde naye nga tegenkanye nti oba tugapima oba nedda tugateekawo ngera woona ogasanga mu luguudo wagasanga nga nguudo zaki z'amayinja weegati tugatuuzawo butuuza era texture gye tukuwa ye African gundi tugamba nti oba mapime oba masale ago malala nnyo nago malala ge tufayiringa ne tutuuza ku nnyumba gyegali naye kati gano tugateekawo mu African setting to get you the African original feeling n'obutamisinga resources buli kintu kya mugaso gwena munaye tulaba tukyagenda maaso n'ennyumba yaffe eno gye tulabyeko nga twetusibisa amayinja kinkongo munaye kafulu waffe yasomera Sweden munange emyaka gyonna so twebaza abantu nga bano abavudde ebweru ne skills zabo ne bajja ne batandika ate Uganda muziza Uganda ku mutindo mutuyamba naffe turealize anti Uganda mwino realizing wano wa Uganda abantu obasanga ng'amanyi nnyo ebyerandani ng'amanyi nnyo ebya America ninga tamanyi byaki
ya Uganda twagala Uganda build Uganda Zimba wachitata buy Uganda build Uganda yes buy Uganda build Uganda abana bakola ebintu by'amazzi kati ebyo byonna ebyo bisinki babikolera wano Uganda basetinze factories nyingi so nze Uganda nga atambuddeko njiraba nga tuli mu kye tuyita transition development yes weewaawo ate kira kyenda okubuuzaako nti no waliwo mikwano gyaffe abasiba amayinja gano temuli nsobi ze batera kukola n'ogamba nti kale kayinjako kalungi naye ate akasobezza bw'ati ensobi yokka gy'ayinza okukola eryemu nti butateekamu seminti akola ki amala ate oba n'endala kufuna amayinja agatakola ki agatafaanana ate nga tagagenda gajjuliza nga wenkugambye nti nga olaba gano gonna geegamu yemu kati oli ayinza otuuka ate najjuliriza n'osanga nga mulimu texture endala ate nga teyagimakinga nawaki nawalala ko tulinayo ge tuyita mix nga tugenda kugateekamu mix nago gakole design naye kati osanga nga togajjuza ku nnyumba kati ate ng'olwedde eri yajjudde sayidi yajjudde kati awo n'ofunamu ka distress n'okuba essimu waayo empaayo gabuze olina agasigadde kuba project eba erina okukola ki okuggwa kati oyinza okwesanga mu eyo obuzibu n'oba nga wagagula ate ne gatamala ate ng'obudde buweddeyo naye oluusi ngera woomanyi twefuna bannaffe we tukwatagana kwakana nga waliwo akujjulizaawo ng'okoze eki ng'omaze oba kafulu bonjala ombuulireko omutabula tumaze okutabula omusenyu gwaffe tugutaddewo tukolanga kiplasta tukolanga kiki naye ate tuyina kye tuyita akaseera bwe mbanga maze oteekawo ka seminti kali akagenda okukwata amayinja gano nina ku butasukka bbanga kinsooka kateeka okubawo leero nenteekako enkeera oba bwe nteeka kano tukakola bwe tuti tutabula wano omusenyu nga wano weereere okitegeera kakati n'oba n'amayinja kati bw'oteekawo bw'otuuzaawo kati go kagenda gagumira kuli bayiki by time ng'ogenda oteekawo ng'otuuza ku ddala ng'otuuzaawo kati seminti oli waba w'amaanyi olwo seminti gwe tukozesa nga talwawo guma owa modern kati atalwawo kukola ki guma kati alikwatirawo tuteekawo akwata amangu kati oyo kati akwata amangu kati ogenda otuuka eri waggulu nga kitambula buki bulungi Isma bwe tuliye ekizimbe kino kalayo eri brown naye otaddemu ka brown akapaint kali enji yeeno customer yagikugamba gogiyiye si customer kisinzira kati ennyumba woziraba engeri gye bazikola zirinawo sister houses ezasookawo so osobola okutegeera nti bazizimbye in relation kati tutwala via ziri ne tulaba ne setting ya zino ne tusobola okukola ekintu ekijjirayo olinga ka estate ke community estate kuba ayagala kabe nga kakola ki kakwatagana kati awo ne tumanya tujja kukozesa rough brown yono okitegeera tuteekewo amayinja tumucreatingire ka beauty kati wano tufune polish za white black then otwatachingeko obwo obuyinja buli we nagambye obw'okusala obwo bwakusala nakapima awo tufairinga tugenda nga tumuteerawo okukola design okumakinga ate nga n'oyo weather guard talina gyakola ki gyalaga n'obuyinja ki weather guard ne tumusibira wano wansi netumukolera buno tweyanzege mukono gwaffe gwe natulaba tubadde tutundde kunaye obukusiba bw'amayinja bwaffe buno ku nnyumba naye nga olabye nti no ku kizimbe kyekimu ataddeko ebika by'amayinja bya mirundi ebiri ye enjala atubuulire era bw'obanga osaza okusibisa amayinja gano kikyo talina kwerabira kyotalina okwerabira ng'okozesa obuyinja buno mpozi kiri nti oba olina obugula mu bungi buli delicate naddala nga buli bwenkulabisa oba okusala kati toyinza gamba naguze webutiimu buno okisaya buli delicate bulusi buli delicate tubukwata bulungi okitegeera ne kubanga negana amayinja si galabikalabika ogeteegamu time n'okunoonya gye gali oba olusi wawala ate olusi nga wegambye oyinza ogafuna ne gatamaliriza ku nnyini ku kyokola ki kyoyagala but given nti Uganda tulina materials nyingi tukubira sister companies abasiizi bannanga abalala era ne mukwasaganya ne mbanga mu mulimu mukola ki mugumaliriza weewaawo naye munaffe mu Uganda wano tulina mikwano gyaffe bangi bwaba ne kampuni ye nga musizi wa langi abalaba yikayika yaliwo n'awalana n'abalala kaakati gwe nga yakajja n'ogamba kanzire munzire wano ewaffe kananiko omulimu guno olina baba bubaka ki
Ninabba wabubaka nti emirimu gy'okusiiga n'okuzimba mingi nnyo teweetaaga wala naki munno tukyali Virgin Uganda as a land abantu bakyazimba nnyo you just have to develop skills nakubeera ku time nakuwa bakasitoma kitiibwa teweetaaga wala namulala omuwala naki toyinza ozimba n'omalayo Uganda tukyazimba nnyo nga tukyalina Alif Biodigestor bakutuzako Zimba tugamba nti no gweno munaye va kabuyonje ziwunya va kabuyonje zijula zogera nonunamu nozaamu simana noyiwa mu biki byonna ate oka technology empya eyokubeza wakango ina kabuyonjo ennungi ezitaganya na kabuyonjo kujula Alif Biodigestor we balinyo kubanga bagira kwa okukolera Biodigestor eno bagitaya mu kifo ekifunda nnyo futi 3 ku 3 ate oberenga ofuna munange service ennungi nnyo abetaze osogenda Old Kampala ku kizimbe ekya Yiga Chick House level number 2 room number 1 ojabango basanga oba osobola kuya kusimu yabwe 0755 917 324 esimu yabwe 0755 mwenda M7 324 Alif Biodigestor bebakafuluwa kabakulede technology omulungi owakabi enyenyo nga tugenze ku nsonga za kabuyonjo onye kabuyonjo ekoletya efuluma munanga tekisu ekyenjawulo mukwano gwange ate King Kong njalabere nga tusibula naye mbuli njala oyambe mukwano jange bali abazimbi bananyini bizimbe tu challenges kizosanga muwano sente zange nina kwade kizimbe kyange okikole naye nawe ote oyina skill gyagala okumpa challenges je tusingo sanga yabagagga ku papa okitegeera papa muzimba zetombuulira biki muli kuki kati ekyo nekireetera omuntu obuta concentrating ku kikyayagala kukola ki kasita akuzuula muntu oli wa speed era naye azimbisa ki speed kuba okuzimba kwetaaga mu time kyandwadde kirungi omuntu n'azimba ng'ayina time siku papante mu myezi ebiri nno giyingira kati awo omuntu omukozesa ebintu tebituukirira buki bulungi nnyo at all okupapya kuno nawe nankupapya kiva mutampa budde enkola yange yabudde no nkitayira oyagala budde but you tell me time nti leasing era kukola ekizibe gyo mpa mu mwezi gumu oba time frame yes era wonompa obudde nenkotifyinga n'abakozi bange njaba nkuwa time ki frame tokusinzira ku mulimu gwompadde ngenda gumala myezi emeka ebiri ate saaga muntu ajja nangana edda okitegeera kati oba ondisorganizinga nze ndi set ku time okitegeera nsanyuse nnyo okubanga ndi kweno program eyaba Alif Biodigestor mwebale nnyo okubanga ate nammwe muleesewo ekipya kubanga kasita abantu ba improvinga ways of ezogenda okuba ne toilet ennungi ne septic tank omulungi ate tuba tugendera ddala mu maaso bulungi ne good health weewaawo King Kong otwegatako ddi okusomesa Uganda nga Alif bwekoze njabegatake ne time mba muneetaagira nze ndi muwulize ndi law abiding ndi munaddiini era kyobola mbagambye wedda ntumira ku muganda wange Pastor Rosias ki Bwejingo nga muganda wange wansabira omwaka guno ebintu bite era bigenze bikola ki speed etandise yes munange ate bwetwetambude nakitundu kyaffe kino ekyo bakafulu onaku mukwano gwaffe bwati ate King Kong bwatusibudde n'agamba nti no munange gwe nandeta wasiwasi akola empalana olw'okuba osiiga naye omuwalane okola kyabwera emirimu mingi nnyo nyini ddala yakugambye eti munange yabadde Sweden for all the time neja buganda okukyala lockdown emukwatira wano n'agamba lwaki ntuulanga nna skill mu mutwe munaye gwe nali awo nti okolowooza bitabo byereere kirungi nnyo naye ate jjukira ekintu kimu gino emirimu gyaffe egy'emikono egy'omu mutwe togenda kuviira yaawo lisinawukera kugamba nti do tovaawo tugenda mumula katoto nyo bwetuti ate Alif Biodigestor company ketwaleko mukumula tuberenga tukomawo Zimba ekyagenda maaso Soul Television Femunyo mukwano gwa nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyafuna ennyumba funa ennyumba tuba tukwata ku nsonga ez'amateeka ebizibu bimina ku ttaka bimina ku mayumba nga tulwamu n'omukugu waffe mwami Sentamu ate yabeera tambuza nnyo ate tonagenda wala njala kujjukiza mikono gyaffe mwena abazimba abali mu kuzimba ebizimbe abazimba amalwaliro amasomero ennyumba z'abapangisa mwekwate Alif Biodigestor company eberenge kutuusaako Biodigestor zino munnange technology empya egenda okugyawo enkola eno ey'okuzimba kabuyonjo ezijjula n'ozinoonamu kabuyonjo zino ezimanyi okuwunya ate
deno deri zonna zigenda kuba munaye nga tukoze nga tuzijewo naye ate bwekwata abakugu baffe ba Alif Biodigester Company bajja banga bagituusaako bagamba nti no ate munayo Biodigester eno egenda mu kifo nga kifunda nnyo yetaga just futi 3 ate bamala ogiteekawo ne babikako bulungi nnyo osobola okuba ate ng'okola ki ng'okolerawo emirimu gy'emirala oyinza oteekawo busubi n'oteekawo ekintu kyonna ne mwolezaawo engoye wa ne mufule n'olufuula buli kimu nga bw'okyagadde oba n'oba ofuddewo effumbiro y'owabweru tewali buzibu bwonna gwe nomunanga beetaase genda wali ku Old Kampala basange ku Yiga Chick House 2nd floor room number 1 ojja tekubanga obafuna bulungi nnyo obayite ba Alif Biodigester Company bajja babatuusaako emirimu gyabwe munaye ate gwe nabeetaze ku simu bakubire ku simu yabwe 0755 917 324 ojja kuba ate nga obakozesa bakuyambe okutereza ebizibu byo n'olwaleero omwami Sentamu waali nnyo ngenda musaba ate atubuzeeko tubeere nga tutandika mwami Sentamu omulabi wa Salt nkulamusiza enkwagaliza programu ennungi naye era neebaza munange mutu abalabe baffe mutukubira munkubira ne musiima olumu ebibuuzo ne mubituwa era bye bino bye tugenda tuddamu nsinsanyusa nnyo bwe tulaba nga mujjumbira program nitweddamu okwebaza omusumba ne Salt management yonna abakamera kubanga omulimu gwe mukola gwandaba tolowooza nti poliisi esasula poliisi baatuwa mu wabwerere musobole okusomamu kale tulaba nti omulimu gwa ttendo nnyo Salt gwe tukolera era tuweebaza nange ndebaza mwami Sentamu kuba nti buli kadde tumukubira akasimu nagamba mujje tusomese eggwanga okwewaayo akaddeke ate ne tujja ne mu ofiisi ne tuula ne tusomesa eggwanga ku bwereere mukama akutuweere omukisa tugenda maaso nga twogera ku bizibu byaffe munaye mugende maaso mutuweereze ebizibu byammwe genda ku Facebook genda ku Zimba So TV teekayo soma ebiriyo teekayo ekiriyo naawe ekyo kyewega tukuyambemu naawe ali oba ate nga osomesa eggwanga tukwaniriza nnyo nyini ddala n'omulala asobola ogenda ku YouTube genda ononye Zimba So TV olabe ebiriyo weebuuze osome kugamba mukwano gwange bando zo tezijja ate kugenderawo tuna mukwano gwaffe wano eyatuwadde ekibuuzo kiri mu lunnyanyimbe bwe boogera mulunabuddu mwe luli tujja kubanga tukinyonyola mpola mpola. My question is about land. I have kale I have bought 2 plots of land for 8.5 million from the old woman. Then after she took me to the owner of the land, but the owner wants me to get chapa. I told him chapa is a land title. I told him I don't have money to buy that land. I told him to give him money for kanzo. He refused. Then after some time, I went there. I think she went to the owner with the LC, and the owner told him he wants kanzu of 2 million shillings. If not, I give him 20 million for chapa. What can I do to solve that problem? Mami Sentamu, mwana muwala ono yagula tapuka ya mirundi 2 nagula mukyalo mukadde milioni 8 kitundu yagula kibanja yes munange mukwano gwafuna yagula ekibanja milioni 8 kitundu nagula mukyalo mukadde namutwala ewananyini agende yegule mwana mulaba yagende ewananyini namugamba nti no ayagala yegule mu kyapa omwana agamba sina sente nsobola kugula ki kusasula kanzu tatugambye mu kusooka ekyapa bamugamba sente meka ne kanzu bamugamba sente meka ne batakwatagana ndoza mwana muwala yali mugezigezi nagamba wayi kangenda likyemana nyambe kokola ki okwegayirira nadaye wananyini nanyina mugamba kati kyoba okola nze mpe kanzu yange milioni 2 oba sekyo gule mutaka omusasule bukadde 2 ofune ekyapa kyo kati omwala alabye nti buzibu naye yebuuza akola ate namwala mugezi nnyo nagambe nga sinagenda mu maaso kaneebuuze ku ttiimu ya Zimba tweyanzanye mukwano waffe okutwesiga ate kakasa tugenda kuddamu tukuwe approach entuufu twabagamba mu programu eyayita tuoba ogenda okugula ettaka olina okwegendeza era n'okola due diligence n'okumanya amateeka ono munaffe yali agula kibanja naye era ekibanja emirundi egimu era tuliyita ttaka wadde mu mateeka kyejawulo naye oba ogenda ogula ekibanja era mu lulimi olwange tukiyita ettaka oteeka okukola due diligence mu kimu ekikolebwa nti oteeka okumanya amateeka agafuga ettaka eryo lyogenda okugula abatulago bwoba ograduateze ovudde mu muzigo manya obuvunanyizibwa bwogenzeemu
bwanjawulo luli obadde ogenda landlord nanyini nnyumba naye kati manya ogenda kufuna obwannannyini obwenkomeredde. Amateeka gagamba ki? Amateeka gagamba nti ng'omuntu tonnagula kibanja sooka ofuna olukusa okuva ewannannyini ettaka. Si kumutegeezaako obutegeeza nga tebannakuguza olina ng'ate ogula no kuwa ekibanja omutuufu. Twamunyonyola mu programu eyaso nga 3 emabega eyo twagaa nti oba ekibanja omutuufu ali mu section ya 29 eya Land Act yaliwo buseera bwenvujjo ne busula n'envujjo Law Act yabo bajjajja bataata abantu abasinga abakali balina n'obusuulu bwabwe obwedda oyo abasika baabwe bakibanja batuufu. Owekibanja omutuufu omulala yaliwo n'olukusa lwannannyini ttaka. Owekibanja omutuufu ye bona fide eyaliwo emyaka 12 okuva 95. Kakati gwe munnanga agula ku ssaawa eno tulina ennongoosereza ya Land Act ya 2010 ekugamba kati yagufuula na musango. Owekibanja omutuufu okugula okutunda ettaka nga tafunye lukusa wannannyini ttaka aba akoze musango. Kakati ono munnaffe tatubulidde eddiro yagula naye ateeka okuba nga yagula nga etteeka lino weeriri kubanga lya 1998 gwe yali ateekwa buteekwa nga tannagula okusooka okumanya nti etteeka limugamba tagula nga nanyini ttaka tamuwadde teryaweebwa mukisa gwasooka ekikola luvannyuma yandibadde asooka olw'okumanya nanyini ttaka ono atwala kanzu yenkanawa. Abatulaba ekanzu teri mateeka teriwo nti waliwo etteeka erikugamba ekkanzu naye nkola nti oyagala nanyini ttaka akuwa olukusa akutongoze abafaana akutongoza atya. Engeri emu gye batongoza yeeyo okugamba nti mumpe ekkanzu. Bw'aba yakusanga nga baakuguza naga kale tofaayo n'akugyako obusuulu era aba akutongoza. Naye jjukira wano kakati gwe ntandikwa wano wasasudde omukadde ono wasasudde ow'ekibanja omutuufu naye nanyini ttaka awo agamba ki? Etteeka ligamba ki? Etteeka limugamba likugamba era likyongerayo ennongoosereza eno ligamba kati lyagufuula musango n'ow'ekibanja omutuufu okutunda ekibanja nga nanyini ttaka tamuwadde lukusa era bwakutwala mu kkooti ekibanja kikufa singa gukusinga ekibanja kiba kikujjaku. Kaakati bananyini ttaka abategeera ekyo kyova olaba baba bakambwe ennyo nga mumaze okugulana nga tosoose gendayo kubanga etteeka ligamba ono ow'ekibanja omutuufu bw'aba alina ekizibu awandiikira nanyini ttaka nti nanyini ttaka njagala kutunda wantu wange onoogulawo kubanga yalina obwannannyini obusooka sigenda weguze neze bujja kumpa ekanzu yange ne mumuwa ekanzu yeeno. Ekanzu eri token eri suppose kuba token era mwe bananyini ttaka abamu abatulaba mulekerawo okukaluubiriza nnyo abantu. Naye bw'oba wagula ng'ono omukyala bwe yagula nga tatusoose kulaba kulyeddiza kubanga awo kati ye mu mateeka kyakola ajja kubatwala mu kooti agambe wagule byamateeka naye kanjala kweteekamu okwebulugunya kwange kubanga bw'obanga onguzizza kiba kifuuse kyange naye ate wembanga njala kutunda kuba onguzizza tuga miliyoni 2 nzafuna apa miliyoni 8 era wetuli waliwo balooya abachallenginga etteeka eryo mu kooti bagamba nti kiri unconstitutional kubanga nze bwe ntunda ekibanja ekyange mba situnze ttaka lyo naye etteeka wetuli liwandiike likugamba nti totunda nga nanyini ttaka tomuwadde eki mukisa gusooka kwegula totunda nga nanyini ttaka takuwadde consent omukisa gusooka bw'ogumuwa ajja kugamba nti siina sente z'otundawo nnyingi ate gwandaba leka kubeera forced ti otunde sente ezawansi procedure nyangu nanyini ttaka muwandiikire kubanga kiteekwa kuba mubuwandiike nanyini ttaka awantu wali nga ku ffene ntundawo 5 ku 10 yange ekibanja onoogigula nkitunda obukadde 10 nanyina kandi nkuwakamu kitojja kati etteeka ligamba mu myezi 3 kasita omulinde emyezi 3 nga takuzeemu nga tagize oli wadde mba okuguza omuntu omulala gwo guli gumu nanyini ttaka oluvannyuma lw'okuwandiikira nga nkusaba bungule n'olemwa ono kati sentamu gwenguzizza kati ye musajjawo iwe ekibanja kyo kati bw'oba okoze ekyo
n'oguza ng'omaze okumuwa omukisa ogwo tewali mukisa mu buzibu naye bw'oba tokikoze ng'ogula buguzi nga bannaffe bwe bagula obuzibu bubaawo kakati gwe yagula edda ate tokyasobola kukola kiri kyeŋŋambye olw'okuba gwe wayingira ekitimba dda kyova olaba nannyini ttaka ono akunyodde omukono akusaba obukadde obubiri otaabumpe nze nja kugamba nti temwakola ki sikumanyira ligale mu mateeka abatakumanyi kale nno kitegeeza nti gwe munnanga agula omulabi wa salt nga bwe twagamba nti tetwagala kuddayo ate kukaaba maziga nga batugemulirako programu kwe nkugamba nti nga tonnagula plot sooka omanye amateeka agafuga ettaka lyogenda ogula ti bwe tulina erimu ligamba nti togula nga totunda nga nannyini ttaka talina lukusa era nti bwagukusinga bakuggyako ekibanja n'ogenda otyo nogenda ng'obubangalo kakati wano kyova olaba nannyini ttaka gwe ajja kujjako ekkanzu eno ajja kunyoola omukono kubanga olukusa lwajja kuluwuza poliisi teyinza kuvayo n'entasaako wano poliisi tekutaasa ekutaasa eki kuba nannyini ttaka yakugambye njagala miliyoni 2 naye ate takuguza ttaka naye singa abatulaba mu kyawule singa nannyini ttaka olukusa yaluwa ono ow'ekibanja nagamba nti genda mweguze tasobola ate kulemesa tasobola kwefuulira ng'akusaba kanzu eno enene kati naye lwokuba ono munnaffe bambi yayingira yagula n'amenya etteeka kyova olaba nga bamukola ki bamunyodde omukono naye kati kwapiiringa ku buntu bulamu bwa nannyini ettaka oba kuva mu ddiiru naye ate n'omukadde sente ayinza okuba nga takolakitazirina ate tasobola kutunza mulala kubanga ono yagula ate okuggyako kati kyayinza okukola nze nannyini kati nze nga nze mukadde ŋŋamba nti nannyini ettaka kati nefuula ofuuka nga nebuga nannyini ttaka twakola naye njagala wantu wano kale nannyini yeeguzeewo nga bw'oŋŋaanye mpaamu sente miliyoni zange 12 nannyini ttaka agambe sijja kuwa okole kiri kyetugambe nti ninze emyezi 3 naye bw'aba nannyini ttaka ng'akutwalidde awo n'akutwala mu kooti oba tolina kyakwewolereza kubanga wagula nga tomugambye so bannange twegendereze nnyo nga tetunnagula bw'oba ogula ekibanja manya nti etteeka weeriri bwe tunaaba tuyambiddwa ne likyusibwa kunaaba kiyambye abantu bwe tunaaba terikyuse tulina odigoberera ne bwe liba bbi kasanga lyetteeka oba tolina kyakkola oba olina okuligoberera kyenvudde gamba tetteeka terikukkiriza kugula kati nananyini ttaka takuwadde eki engeri yokka gy'olina okikola nti ow'ekibanja omutuufu owandiikira nannyini ttaka n'omugamba ate kijja kuba kibi singa naggula naye nga tali mu luse lw'abakibanja baki batuufu naye nga nannyini ttaka ye yali yamulesa naye kati bagamba nti omuntu afe akwatirira ku mmere ye bakukutu kati olina okuyagala kukola kyolina okukola yeyo kanzu eri waggulu oba okusasula okwegula so bw'oba ow'ekibanja omutuufu okwegula si tteeka okwegula kiri optional bw'oba era bangi nnyo abantu baffe balumiriziddwa wano nga bannannyini ttaka olumu balimba nga babakootingira amateeka amafu nti omuntu oluba bannaffe nno abaakagula ettaka ate be balina egyemize kubanga oli eyatunda aba abantu be yabadde nabo nono oluba okulabagamba nti nze mwenna mwegule ate egule mbagobako omusika oluba okusikira nagamba mwegule ekyo kikyamu ekituufu kiri nti okwegula yeegula yoyo asobodde era nze singa ojja nange no neebuuzaako nandigambe katonda bw'aba akuwadde ssente weegule ove mu lwokaano lwa ddukadduka ove mu lwokaano lw'ekibanja ng'azikuwadde bw'oba tonnazifuna making sure nti okigula mu makubo matuufu bw'oba okiguze mu makubo amatuufu ate tewali muntu ajja kugamba ti weegule kifuba kiri optional nti ojja kwegula ng'ofunye obusobozi ng'olabye obuntu amakulu gaakyo obusobozi obulina n'oweegula n'ofuna registrable interest n'ofuna legal interest ennungi okusinga
ey'amaanyi okusinga ew'ekibanja naye nga tewali kukukaka so abantu be bakaka nti nze nguze ettaka lyange mu nviire n'ekindi nannyini ttaka yanguza yagamba tekuli ba kibanja nannyini ttaka si yalina okugamba nti tekuli ba kibanja ekyo buli lunaku nkyogerera nkiddamu nannyini ttaka si yakuwa ekibanja amateeka ge gakuwaki ekibanja weekuba mu ttooki noga ndi wa kibanja mutuufu aliwo mu mateeka oba ndi wa kibanja mukyamu omukyamu amateeka tegakuprotectinga omukyalo ono etteeka we tuli teri muprotecting ono munaffe yatubuuza ekibuuzo kubanga teyatuukiriza mateeka gali ate kati nakyabumenyi bw'amateeka omusango gwa kibonerezo okugula omuyina okutunda ettaka kibanja nga nannyini ettaka tategedde kati amagezi genina okubembereza landlord amukwate empola agire mmwe abalala be banyigiriza abalala byange ebituufu nga tukijje ku kyono ekibuuzo be banyigiriza mu making sure nti okwegula mukimanye nti kiri optional okwegula obusobozi n'obwagazi weebuli bw'oba teweeguze tewali tteeka lyoba omenye ekikukakatako kwe kuwa obusuulu omulundi gumu buli mwaka era oguwa oyo nannyini oteeka liwa nannyini ttaka eno obusuulu si ground rent si gye emisolo gya KCCA oba emisolo gya gavumenti y'omukitundu yonna gyeba ekusabye buno obusuulu bugenda direct wa nannyini ttaka ezo ssente ze naye n'obusuulu obwo si nannyini ttaka yabugereka obusuulu gavumenti yabukola ki yabugereka dda kyekikatakakoka eka emusasula sente meka si eka kibanja kyosasulira naye gamba etya abaagereka bagoberera engereka nga bweri Wakiso yagereka 15 15 kumeka 10 atano ku 10 bw'oba mu site wonna wobula twafunye site twakoze mitwalo 5 buli mwaka oba lyenkana wa kubanga occupancy musasule ekanzu eyo busuulu ekanzu tewali yasalira ekanzu mugiteesa nenanyini ttaka obusuulu nekanzu byanjawulo byamanjawulo nnyo ogenda tunyonyola mukwano gwange munaigwe nakyali naffe tukwebaziza nnyo nti otambule naffe ate ebyo tuliko bikulu nnyo ndowooza owulidde kati obusuulu nekanzu mbwate byanjawulo nnyo munaye kugamba nti nogwe nagenda okuzimba ekizimba azimba amasomero azimba eddwaliro oba ennyumba z'abapangisa wekwate Alif Biodigester Company babeere nga bakuwaate munaye tekinologi ewakabuyonjo omulungi ennyo tagenda kujuza toyiyo tagenda kunyisa toyiyo ogenda kukola mu kaspeesa katono ennyo fuuti 3x3 zokka ze bakwagaza bakuterewo tekinologi ennungi ennyo egenda okuba ate ng'ekuyamba gweno mune bagamba nti no ajetaze osobola okubanoonyaako wali Old Kampala ku kizimbe kyabwe kya Yiga Check House ku second floor room number 1 ojja kuba ng'obasanga wateesa ekyo osobola kuya ku ssimu yaabwe 0755 genda obasange ba Alif Biodigester Company bakuyambe ennyo banaye tukooye abatuunyiza toyi baneiba abayata eziguddemu n'okirinamu ogusooka n'ogwokusatu nga biodigester waali sente meka kyangu ffe tukuyambe ku ssimu yaffe 0755 jangu beebuuzeeko ba Alif bajja tekuyambirako nnyini ddala mwami Sentamu njagala ate osibire abatulaba naye nga tusigaza ebintu byaffe tugenda okunyonyera ebyo bibiri yatubeera tubasomesa sibula batulaba ate munaye tuddingane abatulaba mwenamba mbagaliza weekend ennungi nembagamba temufaayo mutukubira amasimu ffe tetujja kukowa kubanga tuweewaayo okulaba nti ffenna tukubaganya ebirowoozo ne tubeera ku ttaka nga tuliwo mu mirembe ne tuwekulaakulanya ne tutafiirwa kasente nze nabagamba nze nkubamu etooki ng'omukozi wa gavumenti sente bwenderaba bwezinsumbuwa bwezintawaanya nentoola obukadde bwange 10 nembuteekawo ate nembuzi saagala kubusimirako ttaka ye makulu ga puroguramu eno njagala tuganyulwe bwetyo weewaawo naye munaye atusanza nga tumaliriza nkuwa omukisa gumukoka oba nkujukiza kintu kimu kyokka genda wali ku Facebook eno noonye Zimba Soul TV tujja bana tutambula mpola byonna bye tubadde tukola wano tubadde tubiteekayo kyako twebuuzeeko nawe agamba nti nange nina ebirungi ebinyuvu binjala okusomesa abantu bazimba jangu ate otwegate oba tosobodde ku Facebook genda ku YouTube genda otunoonye Zimba Soul TV tubiriyo nnyo nnyini ddala jangu tusomese eggwanga ngenda kubaza mikono gyaffe mwenna abakoze obutabiro oba nti no tusomese eggwanga lino ate
no kwebaza omu sponsor waffe Alf Biodigester Company tukwebaza nnyo nyini ddala kuba ekintu ky'omuntu no Zimba kuletebwa oba kutusibwako Alf Biodigester Company jangu obekwatire ddala essaawa zino Zimba ngegera kukomekerezebwa naye ate munaye so TV kyagera mu maaso tulina omwana w'omwami ne Uncle Bob gye bali nnyo wali kunyumiza bwe tunava saa mukaaga ayi tugende mu njirire Pastor Bugingo tubenga tugalyawo ate munange olunaku lwaffe this nabukeera dodo essaawa zinasigaza gamba kigambo kimu bwe kiti